Kyagulanyi Ssentamu afunyewo obululu 13,500. Kirihabulwa n'afunawo obululu 10. Abasigadde 00. Abasigaddewo bali kufuna 00. Polling station eyokusatu omukulu Kyagulanyi Ssentamu afunyewo obululu 14. Omukulu Kirihabulwa n'afunawo obululu 89. Polling station abasigaddewo ne bafuna 00. Polling station esembayo eyokuna omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyewo obululu 280. Kirihabulwa n'afunawo obululu 10. Okay. Yes, sir. Kale nga omuwulidde nti ebisigadde tukyaleeta tukyafumba tukyali mu ffumbe nga tukutusako ebivudde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo embeera engeri gy'etambuddemu njawulo okutegeeza nti byonna ogenda kubanga obifuna ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bali 11 era nga kuliko omukyalo omu yekka Nancy Kalembe Linda ebivaayo biwulira kiraga nti 00 zeeyongeddwa obungi naye nga nkutegeeza nti byetukuwa essaawa zino si bye ebyenkomeredde wabula ojja kubanga ofuna ebyenkomeredde ddala okuva mu kakiiko ak'ebyokulonda nga kagambye nti nno ono ayimiridde bw'ati ono ayimiridde bw'ati naye tukuwa ebyo ebivuddeko mu polling station ezimu basasi baffe gye babadde basinzidde okuva ku makya paka gye buzibidde nga bakulaga embeera gy'etambuddemu tugendeko embalala Manusho ogamba otya? Ndi bulungi sebo ogamba otya mukulu Steve? Embeera ereeta mu kiseera kino embeera eriwo Steve abantu bamaze dde okulonda kubanga bagaddewo okulonda obudde nga bukyali nga kusinziira ku ssaawa ze bali batugambye naye okubala obululu wano kukyagenda mu maaso badde tebannaakulangirira ku polling station esinga obungi teri polling station gye baalangiridde basajja bakyagenda ddala maaso ng'okuwala obululu era naffe tukyalindiridde ebiva mu bano abalangirira bye batugamba. Singa oli akubuuza nti gwe oliwa mu kiseera kino kyennyini? Ssaawa zino mbadde nyimiridde mu taxi park y'Embalala mulimu seero gye bayita Muti mulimu polling station gye bayita Muti polling station. Yesebo kati awo wenyimiridde eddakiika zino. Okay. Naye ng'era abantu beetooloddewo buli omu alidde okulaba ki ekivudde mu kulonda. Naye ng'era tulaba mu kodile mulimu okudilayinga. Okay. Nga naye nga tetumanyi okudilayinga kuva kuki. Lwali abantu bakati bino ebyokukuuma amateeka ga COVID bwe mba ndaba ekifaananyi ekiriwo. Tulabika ate katuzze mu kintu kirala nnyo. Babivuddeko dda? Abantu babivuddeko dda mukama wange. Kale nja kuba nkuddira gye bujjako ombulire engeri gye bifundikidde ebyokubala obululu. Kale ye mukulu Manusho liri nga asinzidde mu bitundu by'Embalala kutegeeza nti bo n'okutuusa kati bakyagenda maaso n'okubanga babala tebannamanya nti ono asikulumya atya ku munne nja kuba nkutegeeza nti gye bujjako nja kuba ate nga mukomya watubuulire nti nno bo Embalala bitambudde bitya ku polling station ez'enjawulo ani asikulumye ku munne ebivudde Jinjo biwulidde Embalala biwulidde Kawempe biwulidde nzikiriza nkutwaleko mu bitundu by'Ekyaddondo East. Kyaddondo East eno omusasi waffe Nakayira Shidda gy'asiibye olunaku lulamba nga twalondoola ensonga nga bwe zibadde njalabye nga atwegateka tubulire nti yo Ekyaddondo East bitambudde bitya biri bitya mu kiseera kino alinawo ki mu kiseera kino embeera yakubala bululu abantu bali waka ki ekiriwo byonna ibadde Kyaddondo East naye kamwegateko kuba nga abituwa byo biyimiridde bitya ngenda kubanga ate kutwala n'entebe Entebe eno tubadde okuva ku makya paka gye buzibidde twagala okumanya nti yo entebe biyimiridde bitya ekkubo erikutwala mu State House entebe balonzaani balabani nti nno yalina okuba nga agwanidde okuddamu okuyita ku luguudo ng'agenda mu State House okitegeera nakutegeeza nti abagwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga babadde 11. Abawiza baffe abalungi yamanya n'eddoboozi eriya Spania Disenyondwa. Era nga bwe nagambye muganda wange nakuwadde ku updates wali ebisaaza abadde nga 10. Naye nkugamba nti n'embeera eyabaddewo yabadde yakulaba nti no batandika okulaba nga babala akalulu. Kaakati nga sinnakuwa bivuddeyo waneeno ku Ekyagonja ku Brethren College. Omanyi nga bwe nakugambye Matuga Kiryagonja. Kaakati nga bwe nabadde nkutegeezezzaako nti abantu babadde abasudde akalulu ku makya babadde bakomyewo olw'eggulo nga baagala okubeerawo engeri gye babalamu akalulu. Naye apoliisi yabadde egaanye olw'okuba nti n'essomero lye liriko ekikomera kati nga babagalidde bweru w'essomero. Naye tewunsiza nti nate waliwo amagye agazze
ate amagye wegazze era waliwo omwami omu abadde abafulidde naye ng'ali mu leeya n'avaayo n'akkiriza abantu n'abagamba bayingire babeerewo bawitnesi ng'ekigenda okuba nga kiva mu kubala akalulu abantu ne bayingira ne babeerawo wabula babadde bakayingira ate ne kubeerako abadde aduumira abapoliisi bano abadde baleekeddwa wano ate n'abagamba balina okuba nga bafuluma era bagenza okuba nga kwegamba ba exchanging ebigambo eri ow'amagye n'owa poliisi era ow'amagye akomekeza nga yawangudde n'amugamba tulina teeka libagana kulaba nga basemberera okuba nga babala obululu buno era kigenza okuba nga kikomekerezebwa ng'akalulu kabaliddwa ddala bulungi nnyo naye nga wano ekiryagonja ku Brethren College wabaddewo police stations zibadde za mirundi ebiri naye nga ekibadde kigattiddwa ku police station ez'emirundi ebiri Kyagulanyi Ssentamu akulembedde mu kibiina kya Nuupu aliddewo n'obululu bubadde 7-6 then President Yoweri Kaguta Museveni avuddewo ng'abadde owokubiri obululu bubadde 10-17 damuko Kyagulanyi Ssentamu afunye bumeka Kyagulanyi Ssentamu awangudde n'obululu bubadde 7-6 yesebo genda maaso President Yoweri Kaguta Museveni abadde wakubiri n'obululu 10-17 omukyala yekka amanyiddwa nga Nancy Kalembe abadde n'obululu bubadde 3 then General Tumukunde abadde n'obululu bubadde 4 bwokka Amuriati tafunyeewo Katumba Oye tafunyeewo kwota n'abalala bonna naye bwe tugenda ku side eri abamu ku bamemba ba parliament omwami amanyiddwa nga Wakayima era abadde akulembedde ku bendera ya Nuupu ayisizza buti obululu bubadde 664 bagezaako kubanga abaliisiza ddala bulungi nnyo naye ku side ey'abakyala Rosemary omukyala gwe tumanyi oyo omukyala amanyiddwa nga Naluyima eyajjidde ku kaadi ya Nuupu yaliddewo obululu bubadde 672 then Rosemary Eninde Nansubuga omubaka aliyo kaakati kaakano obululu 10-13 kati tofa mukama wange okusinziira ku okulonda okubadde wanene ku police station eya Kiryagonja Brethren College Matugga ebirimu ebivuddeyo naye nga waliwo yendi okuba nga nfuna ebyenkomeredde okuvaako wanene okulwadda era mukama wange wekinaaba nga ebyenkomeredde ebivuddeyo nja kuba nga nyongera okuba nga ntegeeza eggwanga kale muganda wange Elias Ennyondwa kale neyanza muganda wange Everest kale sebo akuume kupawulizana seera kati ndi ku kiseera wano ekya district ey'Ewakiso naye nzikiriza nkusomereko bavuganya wabula batayitabyemu kati ku district ku Health Center wembadde polling station Kyagulanyi Ssentamu ono yakwatidde ekibiina kya Nuupu bendera afunye obululu 452 ku polling station ey'okubiri 3L2M afunyewo obululu 383 then waliwo polling station era eri ku muzikiti bagiyita Wakiso Primary Muslim Primary School afunyewo obululu 169 Mwami Museveni awo wenyini Ketuke afunyewo obululu 72 then K2M nafunawo obululu 76 ate ku Wakiso Primary Muslim nafunawo obululu 4 kati bwe tuvudde awo ati afunyewo 2 K2M nafunawo 4 then ku Moses Katumba afunyewo obululu 3 abalala bafunyewo kamukamu Tumukunda afuddewo na 0 ne Mau n'avaawo na 0 kati wana Mukibi sebo mukulu Suuna
waliwo ate ekifo ku Wakiso district jjukira kivuganyizibwa abakyala bali bataano abawerera ddala bataano kuliko Naluyima Ethel Betty ono yakwatidde National Unity Platform bendera nga kuliko Rosemary Ssenyinde wa NRM kuliko Nakanjaku Mariam Nakato ono wa Jema kuliko Namugga Grace ono wa FDC ne kubeerako ne Nakirya Jacqueline Providence ono wa DP wabula wano Rosemary Ssenyinde ku polling station ya Ketuke asobodde okufunawo obululu 406 Ninde Rosemary ono yaliko kati n'afunawo 12 Nakanjako n'afunawo obululu 12 OFDC Namugga Grace n'afunawo obululu 4 owa DP Jackie n'afunawo obululu 5 bwe tweyongeddeyo ku Wakiso Muslim Primary abakyala Naluyima afunyewo obululu 142 owa NRM Rosemary Ssenyinde n'afunawo obululu 53 owa Jema n'afunawo obululu 10 owa DP kamu n'owa FDC n'afunawo obululu 6 kati ku basajja abali ku mbiranye abavuganya ku kya Busiro East bawerera ddala abasajja 10 nenga abali ku mbiranye bali 2 kuliko Seggona ekubeerako ne Magora ono ali kuba independent Seggona ali ku National Unity Platform yaliyo Busiro East Busiro East yeyo medali Lubega Seggona akali amagwa yesebo era yaliyo kati Busiro East Seggona afunye obululu wanje Isuna kwoli sebo kati waliwo polling station endala abamanyi Wakiso wano baziyita St. Jude Catholic Church nenga erimu polling station eziwerera ddala Nyamunda Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ono yakwatidde ekibiina kya Nuupu bendera afunyewo obululu bubadde 36 Mwami Museveni n'afunawo obululu 8 Tumba n'afunawo obululu 4 Nanse n'afunawo kamu Amuriati n'afunawo 2 abasigadde 0-0 bwe tugenze polling station endala era ku St. Jude awo wennyini N to Z Kyagulanyi Ssentamu afunye obululu 436 Mwami Museveni ng'ono yakwatidde NRM bendera n'afuna obululu 906 Mwesigwa ye avuddewo na kamu Muntu n'afunawo 3 Kabuleta n'afunawo kamu Amuriati 3 Lemau n'afunawo kamu bwe tugenze ku bakyala ku gundi eyo yennyini polling station eyo yennyini L2M Rosemary Ssenyinde afunyewo obululu 8 Naluyima akwatidde NUP bendera n'afunawo obululu 155 Amugga ng'ono wa FDC afunyewo obululu 4 ate Nakanjako n'afunawo obululu 2 awo wennyini era ku St. Jude Catholic Church waliwo polling station era bagiyita N to Z Rosemary Ssenyinde afunye obululu 151 Naluyima BTF n'afuna obululu 395 Nakanjako yabaddiridde n'afuna obululu 231 bwe tugenze Ketuke Ssenyinde afunyewo obululu 139 ate Naluyima n'afunawo obululu 331 wabula bwe tugenze ku ky'obukulembeze bw'eggwanga L2M awo wennyini Mwami Museveni afunye obululu 57 Kyagulanyi n'afuna obululu 97 kati Ketuke ku ky'obukulembeze bw'eggwanga Mwami Museveni afunyewo obululu 16 Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuna obululu 379
Yesebo. Ebyo byekyakungaanyizaawo sofa tugenda batukuwa update kuba kati tuli wano ku kitebe results zitandise okutuuka olwawo nga tebannabatandika biga 187 ye ali ku tiketi ya NRM Christine Nakye afunye obululu 5 wanera polling station B eyakitengeesa omukulu babiri Kabanda afunye omukyala babiri Kabanda afunye obululu 15 ye Juliet Kakande afunye obululu 158 amasinze ko bululu 8 bokka ye omukyala ono Catherine Christine Nakyejwe afunye obululu 73 obululu bwafunye bwe tutunulira polling station zino kubaddeko obululu obufudde tugamba kuliko kubaddeko omukyalo omulala Maria Florence ono afunye akalulu kamu atekerako n'omukyalo omulala Nanyonga Hadija ono afunye obululu 6 okuva ku polling station eno yakitengeesa B ne wabawo obululu 7 sebo obufudde invalid votes baranga bafunamu akalulu akalungi bwe tutunula ku polling station eno ya Mizinga bwe tutunula ku polling station Mizinga omukyalo ono babiri Kabanda afunye obululu 10 ate Juliet Kakande nafuna 10 awo Juliet Kakande yasinzeeko Juliet Kakande afuna 10 ate yon omukyala no Juliet Kakande afunye obululu 3 Catherine Christine wa NRM nafuna obululu 10 ndowooza mbadde kati otegeerekese ti ku Mizinga station omukyala babiri Kabanda afunye 10 Kakande afunye 3 Nakyejwe Christine nafuna 10 Akiriza mukama wange nkutwaleko mu bululu buno obwaba president nga ate we kutambuddemu tujja kwongera okutegeeza abatuwuliriza nti ffe bye tusoma wano si bye byenkomeredde byenkomeredde omukulu agenda kubeera nga abituwa ng'asinzira ebyekyambo g'atubulire ng'oyo binaabeera bwe tutunula ku polling station eno yakitengeesa Muslim Primary School omukulu Robert Mawa asobodde okufuna tafunyeewo ku polling station lendako takutteewo wadde yadde ku omukulu Nancy Kalembe n'afunawo akalulu kamu Nancy Kalembe asinze ne Robert Mawa awo ndowooza engeri gye wabaddewo abakyala batumubira okumulonda kubanga n'abakyala baabwe beetaaga okuliidingako eggwanga lye omukulu Kyagulanyi yafuna obululu 285 ate omukulu President Museveni nafuna obululu 65 esebo engenda maaso polling station eno eyakitengeesa B omukulu Robert Mawa afunyewo akalulu ke kamu Kalamba ate omukulu President Museveni Tihabura nafuna obululu 122 omukulu Kyagulanyi nafuna obululu 266 bwe tuvuddeawo mukama wange nakutegeezeza nti sebo mwantaddemu amafuta agamala nsobola okutambula neneyongerayo mu Kidda playground eno erina polling station yo eriemu terina A oba B wano omukulu Kyagulanyi Sentamu afunye obululu 415 ate omukulu Tihabura Museveni afuna obululu 59 wano era sebo neyongeddeyo ngero kyatambula abazinga amafuta gajjudde nsobola okutuuka ku polling station eno eya Ddogero Kyasunsu Ddogero Kyasunsu be basajja abo boolaba basinga koodi Kampala okutunda emipiira gy'emmotoka abo be basajja bavuddeyo ndowooza ne bajja ne balonda eni amusinzeeko obululu 209 manya 109 rather esebo bwe tugenze mu kibuga mu tawuni wakati wano gw'okusinziira mukama wange ng'ekibuga Masaka wate we kimanyikiddwa nnyo nga kirimu opposition y'amaanyi era ebisinga polling station ezisinga obungi ekibiina kino ekya NUP kye kibadde kigezaako okuliidinga polling station eno eya Batasero olw'okuba nti bo okulonda kwatandise mu budde nsobodde okufuna results zaabwe era wano omukulu Kyagulanyi
omukulu Kyagulanyi afunye obululu 434 bina 434 esebo omukulu Katumba nafuna akalulu ke kamu omukulu Mugisha Muntu nafuna obululu bwe 2 ate omukulu Patrick Obo Amuriati nafuna obululu 3 mukulu Nobert Mau nafuna obululu 2 ye President Museveni nafuna obululu 74 mpulira esebo polling station yensembeddeko eno omukulu President Museveni polling station ya Mizinga polling station eno era eri mu Nyendo Mukungwe mukulu Museveni President Museveni afunye obululu 1014 ye Kyagulanyi nafuna obululu 416 damugumu sebo polling station eno gyenjogerako ya Mizinga eno teina oba eri polling station yemu omukulu Kyagulanyi afunye obululu 416 omukulu President Museveni afuna obululu 1014 naye bwe tutunulira okulonda nga bwe kutambudde mu kibuga Masaka bwe tunulira balakisinga eyakasajjagirwa eno era amawulire galaga gakyalaga nga nuupu weridingayo otunulira ekibuga nga Nyendo jukira Nyendo nemanyikiddwa nga ekibuga etawuni akatundu Masaka akavaamu ensenene era abantu balowooza nti ozo ensenene oba bazirundira Masaka ne zivaayo ne zijja e Kampala era otunulira nga wano polling station nga bwe ndazikusomedde muri Binyonyi Kanyirikiti era zino zonna zibadde ziraganga utuviridde ngo kusinzira ku byetugoberedde ebiri byankomeredde kiyinza okugenda maaso n'okukola ki n'okutegeeza era kitegeeza nti performance ebadde ki ebadde y'amaanyi nnyo n'abatuwuliriza ludda ku ludda lw'ababaka ba parliament omukyala ku saidi y'abakyala era of course munakina KNUP omukyala Shamimu Malende munamateeka n'agenze maaso n'okubeera ng'ensonga badde azitambuza bulungi aludda ku kuvuganya ku bubaka ba parliament bannakibiina KNUP babiri fakti babadde baliyo nga bataano yes abadde bavuganya ku kifo kino nga bonna bakkiriza mu kibiina KNUP naye lwakiri babiri omukulu Sulaiman Kirandalako saako n'omukulu Muhammad Segirina bali bagenda maaso n'okubeera nga batambula omu akulembera mulala akwata ekyokubiri bubadde ogenda maaso n'okubeera nga ogeza okugoberera result zibadde zigenda maaso n'okutambula nga twagala ffe tugaba byankomeredde naye ekifo nkisobola okubeera nga tukusigira munnayuganda tuwuliza so kibiina KNUP mu Kawempe North babadde bakyakolerera ddala bulungi nnyo nga wunza kirowoozaako ate Kawempe y'omumaserengeta otegeddeyoko yes Kawempe y'omumaserengeta nayo ensonga zibadde zitambula mbaddewo ku polling station ya St Francis wansi nga mu Bugarani zone eno wansi yes nayo agona kutambudde bulungi era obutafaanagana manyi voting syndromes zifaanagana ya Kawempe ine eno kiba kizibu okwawula bintu ebira mujjukira bakuba bali sagala kuzeri mabegani yo kurunda kufaanagana nnyo kizibu nnyo Kawempe no kwevaamu nuzamuka kunda kwali kwa 2-1 omugenzi Medi Kagwa Jimedi Kagwa buyava ku mu parliament bisere bali mukuru Sebuliba mudwa uli agenda maaso n'okubeera nga amuwangula nti bano bali bawangula omugenzi kati Jimedi Kagwa nava mu parliament ekibiina ky'ennyano tumaze emyaka kati kigenda ndooza mu 2 n'omusobyo kuno genda kubanduza kwa 25 nga tebalaba ntebe y'ababaka ba parliament ku side ya Kawempe South entebe badde ejja yetooleramu ba government ava match nti bajja mu numbers Kawempe manyiddwa nnyo okulonda opposition yes babadde bajja mu numbers tebajja ninga bagenda okumaliriza era nga obuli oludda oluvuganya agenda maaso n'okubeera nga wangwa nayogedde wali emisana nga okolako interview nakutegeeza nti Kawempe South ina abesimbyo olumusi bwe kibiina kyakiikiriddwa kyaleese omuntu agenda maaso n'okubeera nga kigenda ekibiina kya anti kinayo omuntu aza okuvuganya kibiina kya Kosovo Party okimanyi yes kirina omukulu bamuyita Cyrus Anguzu yes gyali ekibiina ekya Ecology Party mukwano gwange Nathan Gahongo bamuyitanga ga kawunga bwabimanyi mukwano gwange yabimubuzaano nga amanya sibo muwaliza so bagamuyitanga eri abalonzi
Raja abadde nyo mu bantu nga abantu babayite bamutegedde oba abadde mutegero mungi obula okusinza ko zinga bwesikira amaso n'okujja so abaze okuvuganya bangi koliko omukulu owa NRM Simon Mayanja Solomon Mayanja Pastor Solomon Mayanja yali abadde avuganya musajja anyirira ki musajja anyirira nsimbi uyita era nakweza wadazi atiro nsimbi zibadde bwesiri kubanga zigabira ku bavubuka ne bakola ki yagala anyirira nsimbi so okuvuganya okubaddeyo naddala balinga tuli mu kampeni tugendedde mu kalulu lwaki tujja kusiga ekifaananyi tugenza ogenda mu kalulu nga lwakiri abali mu reesa babiri bebagenda maaso n'okwogerwako munakibiina kya FDC incumbent Mubaraka Munyagwa mu Serunga mu Gati gwa Bata akosaako ne Kazibwe Bashir Mbazira bagenda maaso n'okalhaji badde bagenda maaso n'okuvuganya olunaku lwaleero okusinza ku nga bazigenda maaso n'okubeera nga zijja awubadde ku St Francis. Salamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayongo Hakim. Sebo mukama wange. Oli wa Kayongo. Obo buba buli azamanya. Omuwuliriza owa 107 akamuza mwenda Palo of Africa Radio. Njagala okubanga mbakakasa nti okuva lwe nabasiibuddeawo ate saagenze wakakwebaka. Nkyagenda maaso n'okubanga ntalaga ebitundu ebyenjawulo okugezaako okubanga tufuna ekifaananyi ekituufu na kiki kye tusobola okubanga tubasiigira tugende maaso n'okubanga tutambulira mu buufu bwe bumu. Bitundu ebimu bye ŋŋenze maaso n'okubanga ntuukamu abalonzi abasinga babadde bagenze dda maaso n'okubanga bagobwawo wabula nga abakoze nga ba agenti abali ab'akakiiko k'ebyokulonda nga be bali munda mu kaguwa. Essaawa zino essaawa yegamba ssaawa meka bwana Hudu? Essaawa yange ngamba eddakiika 33 ziyise ku ssaawa 4. Eddakiika 33 ziyise ku ssaawa 4. Kati zikweza 34 ne seconds 6. Bw'oba ova ku Ntebe Road ng'okwata ku luguudo lw'e Busaabala waliwo polling station esooka nga wakayisa ewa Dr. Katumba Hussein oba ku kaakalina akali ku luguudo lw'e Busaabala. Polling station eri awo wentuukiddewo mu kiseera kino nga akaguwa kakyaliwo wabula nga abagatta obululu balina akatooki n'akataala nga be bagenda maaso n'okubanga bagatta. Era kirabiddwako nga waliwo emmeeza zibadde bbiri nga buli mmeeza erina akatooki wabula nga abamu bamulisisa na ssimu. Naye ng'era ekifaananyi kikulaga nti bali mu nteekateeka za kugatta kaki? Kalulu. Bali mu nteekateeka za kugatta kalulu. Wano nno ndabyeko ku ba poliisi sako ne LDU nga beebulunguludde akafaako. Tweyongeddeyo ne tutuuka ku kasaawe bakyabala akalulu paka kati? Bakyali mu kubala kalulu. Bayinza okubanga bamaze okulangirira bye bagize nti tugasegase bino ne bagenda kati wakyaliwo enteekateeka ezigenda mu maaso awo wakati awo. Bwe tutambuddeko ne tuka ku polling station eri ey'oku Kasaawe. Akasaawe kano kakolasi ak'oku luguudo lw'e Busaabala we kaggwerako. Waliwo polling station eno wabeereddewo ddala bajawuddemu emirundi gibadde ng'esatu. Era nawo wentuukiddewo nga baasibye akaguwa. Wano no deployment ebadde y'amaanyi nnyo kubanga n'emmotoka ez'akabangali zirabiddwako nga ziyimiridde awo. Abasajja bambadde ebidowadowa sako n'aba LDU balabiddwako nga beebulunguludde ekifo kino. Wabula nga buli mmeeza erabiddwako nga eriko akatooki. Kwegamba layiti wabaddewo okwekengera nti layiti gye tugenda maaso n'okubanga tulaba ekozesebwa yandibanga temala. Olw'ensonga nti balina butooki abamu bamulisisa ssimu. Tokyamyewo kubabuuza nti ki ekyaviiriddeko obululu obutabubala? Ngezezaako okusaba omwaganya okusigiriza waakiri ntuukeyo wali eri. Bannamagye ne baŋŋamba nedda ssebo wano tojja kubuukawo. Omukisa gw'oweereddwa oli wa ddembe okuyimirira awo n'olengera buli ekigenda mu maaso. Naye tojja kukkirizibwa kusukkawo yadde okuweebwa omukisa okwogerako n'abali mu kugattagatta. Era sibandaddewo mmazeewo eddakiika zibadde nga 7. Naye mbagamba bwe muba ekyo nakyo mukiremedde ebyo nabyo mbifunye nkoze ki? Ngenze. Njolekedde ku polling station eri ku St. Pius. St. Pius bano nno bw'obanga oli ku luguudo lw'e Busaabala oyambukako awo waggulu w'ekkanisa. We wali polling station gye ntuuseeko. Era nayo nga okugattagatta kukyagenda mu maaso. Ekyewuunyisa
nti ekyebuzibwa lwaki okutuuka essaawa zino empapula zino tezinaba kutwala kubanga zitwalibwa gye zirina okubanga zikola nga zigenda kubanga tulaba obudde bugenderedde kafyu twagala okwolekera essaawa zigenda mu 5 naye ebirondeddwa n'ebikozeseddwa byonna n'obululu bukyaliwo kuki ku polling stations era nga emmotoka za poliisi zirabiddwako nga zo zikyaliwaawo zirabika nga zibirindiridde kuwa bukuumi enteekateeka egende mu maaso bulungi enteekateeka esobole okuba nga etambulira ddala okugenda mu maaso njolekedde ku polling station endala ani asiikudde ndi ku mawulire gende mu kuweereza eggwanga tusaba musookerendeko okutaakalanya ekitundu eggwanga lisobole okugenda mu maaso n'okuba nga lifuna embeera abantu nga mpulirawo oli waliwo engeri y'oluyogaano wakyaliwo bangi nnyo ku polling station ezitali zimu naye era okusigirako ekifaananyi ekyenjawulo waliwo polling station ey'oku masajja ku masomero ku masajja ku masomero era deployment ebadde y'amaanyi nnyo era okutwaliza wamu nga amagye ne poliisi nga nabyo bikyetoolodde ekitundu right now ndi ku polling station emanyiddwa nga eya Leti Musoke omugenzi Musoke era nga yatuumwa Leti Musoke ekyenjawulo ekiri ku polling station eno amagye ne poliisi weebiri ne LDU naye n'abantu nabo weebali abantu bangi weebali era n'obuguwa bukyaliwo nyinza okuga nti obuguwa baabugjeewo obugwa tebuliiwo naye nga bakola kibabala abantu webaliwo olubakyagenda maaso n'okubanga bagattagatta n'okujjuza foomu wabaddewo ensasage ebadde erabiseewo mu ddakiika nga 5 emabega era tulabye ku bakuumaddembe nga balabika babadde batandise okubanga bakangula ku maloboozi okusobola okwewala ebikolwa ebyokwegugunga wakati mu mbeera ey'okujjuza foomu zino ezigenda maaso n'okubanga zijjuzibwa omu ku bakulu abakiikiridde akakiiko k'ebyokulonda amanyiddwa nga Semaganda Po ono nno nga amawulire ge tufembeyo okubanga tufuna batugambye nti y'omu ku banna NRM Kayingo yes kubanga okusinziira ku kyetugenze maaso n'okubanga tufuna jjukira polling station zino bazaawuddemu nga wowulira obwedda bowulira nti A to Z n'ebitundu ebirala w'ebityo kaakati ono omukulu ono kakati Kayongo kusalamuuko katini kivudde ku kyokubeera nti bizze kikeerezi okulabika nga bagatta obululu buno ekisooka ennamba y'abantu abalonze ebadde nnene nnyo olunaku olwaleero era okusinziira ku bantu abakulu betwogeddeko nabo batugambye nti kino ku byafaayo by'ekitundu kino naddala ekifo kino we balondera kibadde tekibangawo basajja bakulu batutegeezezza nti abantu abalendera mu kifo kino batera okuba nga bannyoka ku ssaawa emu baba bamaze okuba nga bannyuka okusinziira ku nteekateeka eba egenda maaso mu kitundu naye embeera wembadde nkugamba nti webadde esajjukidde omukulu ono Semaganda Paulo abadde kansala yaliko ndowooza ku kitundu kino ng'omukulu gwengenda okufuna omu bwagenda okuba nga akunnyonnyola abadde agezezzaako okucyangacyanga empapula ng'ajjuzzaawo ebikyamu kakati bitereezeddwa anti nkujjira kyokka ng'ate abantu ekituufu babadde bakifunye dda ku polling station eno Robert Kyagulanyi Ssentamu agyetisse era yagyetisse n'obululu 368 Yoweri Kaguta Museveni n'afunawo obululu 234 kaakati Semaganda ezimu ku zino polling station nga bwe zaawulwamu nti A to Z Robert Kyagulanyi Ssentamu wabadde yafunye obululu 404 Semaganda abadde awandiise nti Robert Kyagulanyi Ssentamu afunyeewo obululu 4 bwokka bwe buti awandiise 02 ngabbye obululu 402 bulambirira omuntu wa bulijjo yabagulizaako banne n'abagamba bannange mulabe foomu eri omusajja kyajjuzaako si kyekituufu batufa era oluyogaano lubadde lw'amaanyi nnyo Semaganda abadde agajambuddwa okutuusa poliisi bwegenze maaso n'okubanga emutaasa nekkakkanya embeera kakati embeera etereddaawo
embeera ekkakkanyeemu naye njagala tufune omu ku bavubuka b'ekitundu kino omukulu amyuka defense y'omu ku bakkakkanyiza embeera eno era ndooza katunnyonnyolemuko katono wano tulabe